Oh, their eyes are on me. Yeah, kati awo olina okutegeerera nti omuntu n'obwawa kuwalampya atya since oli mukulembeze kankyogerewo entyo gwe olina okukulinga abadde addako network emubodde kandete Shifah ekyoliko kinene nnyo olwoba n'omutima omuyambi bibyomu bingi nnyo era okyabiyitamu naye kusaba Katonda n'abikuyisaamu kubanga bw'okoma okuyamba ate n'abalabi beeyongera so kyebadde nkusaba by the way nze before nali sikwagala mazima ekintu ekyo nkiwulidde nnyo kweno saga doni ekintu ekyo live zonna nkiwulidde nnyo nga baana baganze nali sikwagala naye ku kino you know meaning people can consider it good kati olaba fire nze media gy'olaba eno yankaabyanga era lumu nadiitingako app ya TikTok mu simu yange naye kuba nti ndina abankansolinga ne baŋŋamba media bwetyo abantu bajja kugenda nga bakwagala mpola kale baatambuzanga nnyo message embi baidoni ekwatagana ku nze okitegeera so kati ng'osanga vidiyo ku Facebook nga nasabudde omuntu n'osanga vidiyo wano nga bagigaseeko kino nakino kati abantu abamu bajjanga ku TikTok nga yava ku Facebook ajja kunoonya Doni Asiya naye ng'ekimulese kukuvuma so bwekityo bwe kyali naye Mukama agenze atandinga all this into love and I believe nja kukyusa ate ensi ejja kunjagala kankwongera obugalo buli lw'oyogera nti nja kukyusa ekyo nze kye njagala okuwulira singa okwagala kulaba Doni nga mukyuse wamu nga taliikaana n'abantu ndowooza ekigambo abantu so okusaba obeere mukyala mukakkamu kubanga birina okuyitamu byebingi olwobeera n'omutima omuyambi manya nti n'abatakwagala baba bangi kubanga faya kati ngenda kwongerekerezaako ka example ku nsonga ya Emma eyo maama wa Lahuma gwe twogerako bwe bamala ennaku 2 nga tebanampuliza baba ku bunkenke yesterday nabadde awo ne bankubira essimu naye ng'abantu abaagala okundabako bazze kulaba Lahuma balinga 30 mazima nga buli omu ayagala kubuuza ayagala alaba omukyalo yes kati ate obukeera ku makya n'abeera ne vidiyo gy'asanga ng'osabuka babeera confused nakikugambye abantu babeera confused kati ate wabeera confused ate kikutwalira obudde bungi okunnyonnyola omuntu kwetugamba bingi kale nyabo Emma akasembayo mu sentensi egi Doni kyolina okumanya nti ekyo kyoliko ekyokuyamba ojja kulaba bingi nnyo naye nkusaba mu mukwano beera mukkakkamu bangi bajja kuwalampa naye ggwe beera mukkakkamu ensi eno ojja kugiyitamu bulungi nkwagala z'ebisinga Katonda akugabirira oyongere this life made an impact yeah amen Doni nze bannange wamma bw'onookyusa nze sinayina kumanya alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh enagambye wali osiko walinze kussa wamalindako madamu wali osiko walinze gundi wejjeeyo gundi olemeddewo Emma wali osiko walinze mwana gwe ku kigambo kyani Rahuma era nakigambye naye kati maama Rahuma bw'awulira ate Doni ate olaba bali be bagenda ne baga nti gwe yasima bambi ate maama Rahuma kye namwagaddemu yaŋŋambye mwana wange tobanga oli stress bino ebyekikazi kino kisaafiina tobigenderako nemubuuza maama obijjawa naŋŋamba mbiraba kyekyo bambi sigala ku olaba Doni abaana bakunoonya you can still make a good name jjukira Doni kano njagala nkateekewo already olina charity ogamba olina charity eri okitegeera kati bw'obeera eri nga bakulaba charity tegenda kukwatagana bino gweno weemaketinga ate eno bw'oyonoona onaaba ne weesaaba nedda sigala ku bbala limu tegedde wange mukwano w'amaazi nkwebaza bamwe omutima omulungi ogw'okuyamba
wala ekizibu nnyo okusanga omuntu ayamba omuntu nga abadde mu kyeyo naddayo Uganda n'asigala nga akyamuyamba wataveeyo. Entinale weebale kugumiikiriza naatera okutuukako. Nkwebaza ng'endi ttiimu yuze wamulookinga ku another account ekusaga ya bridge ya kaasi naye nti enkwagala mukwano ate n'ekirala tekinadde njagala okugamba ku about omuntu ng'ogolosa mugambe nno sooka omunnyonnyola amateeka agakuliwo waba tagasobola asigaleeyo sooka omunnyonnyola amateeka galina okugoberera okusiiwa waba amanyi tagenda tasobola asigaleyo okusinga okudukira emitawo kale mukwano kati ng'oyo Saafina agenda kugulawo kampuni esima yange eteesa ani agenda omwana we alina omutima weekuta okusobola okusoma otubikolera ani agenda anti kale obuzibu nti tasonyiwa kyekyokka kyemulabamu nti ye talina kusonyiwa tokuuma nsonga omuntu yenna musamupako kyoko olina okuba nga onyiiga n'okankana kirungi kya ddoni wanyiiga yeetonda ate alayika takuuma busungu naye Saafina ani agenda omuwa omwana we ng'alina ogwo omutima mubi nnyo naze ddoni nkwagala nnyo nzittewo Amina. musaba Allah akuddirire ebirungi byonna byonna bamibyokoze amin Weebale nnyo manyi naze Shifah. Weebale nnyo mwebale kuteesa. Nze kye mbaagalako mwogera ekibi n'ekirungi okwo kubayita okuteesa. Amiina DJ, amiina. Tusanyusa okukolaba ssebo. Essebo. Yemukwazaako engalo. Gambide mu bufunze. Doni Asiya sikumanyi tomanyi. Kaya simumanyi tamanyi. Nange nkwegaana sikimanyi. Ekyatugatta ewamu ye apu eyakolebwa omuntu eyatuula ewuwe n'adizayininga. Doni ngenda kusigira entanda. Weeyabizze gw'omanyi nti ye mwami wo gw'osula naye mu buliri. Teweeyabiza muntu gw'otasula naye mu buliri. Omulimu gwo gw'okola kitwale ng'ekyomuwendo oba kigeraageranye ku bulamu bwo. Gye tukoma okwogera emirimu gye tukola mu paabuliki, ebintu bino bye tufulumya, ekirabo ekitukuvu Bayibuli egamba nti ebifuluma byonoona, ebiyingira bino byo tebyonoona. Doni bw'ogamba omuntu ekintu ojja kukyerabira naye akatambi kasigalayo. Kino tukyogerako bwogezi nga bwe tuli mu kujumya wano waliwo alipoodinga agenda apositinga ebibi. Ebirungi tagenda bipositinga naye ebibi bye bagenda okulembeza. Omulimu gwe gutwale ng'obulamu bwo nga woobwagala. Bangi bagenda kujja wano bakufukera amannyo. Oli akugamba ekiri oli akugamba ekiri naye nga bakubega bakujja mu bibyo bye bagenda okweyambisa. Jjukira obutamanya tebutuukisaako bisango. Nze njagamba nti omulimu gwo gutwale ng'ekyomuwendo weeyabize batemi bano be tuliraana abatubeetoolodde bonna bonna balimba. Nze nina abakozi naye nava ku ebyokubeeyabiza. Ebintu byange nkukuta bukukusi. Bo ne balaba emmaali n'abuuza nti nange esukulu ino ogisukula ssente mmeka? Bwe mba ngisukula emitwalo 10 ne mugamba egyolaba ngisukula emitwalo 15. Kasitoma wajja ne gikuza emitwalo 14 nga mugamba tinatulidde buloozi. Kubanga ekyo kiba kyama kyange. Abantu bano batwetolodde naye balina batujjamu bye bagenda kukuwanyisa mu maaso. Abaana bojjayo okutolosa ng'obajje mu mbeera ey'obulumi obatuukirira bafune obulamu obujja naye ate baagala okufuuka ekizibu oba baagala okufuuka gwe kyoli. Kati so weesige abantu oba weesige omwami wo. Bano abaana leka okubeesiga nga bw'olaba omuwalabu omuddugavu nti omuwalabu olina ebintu by'otagenda kwogera naye ng'oli mukozi. Bayise mu mbeera ey'omuwalabu gy'alina okubayisaamu. Tobakuba mpinga bwe babakuba empi naye bayise mu mbeera eyo nti ebya mama biba bya mama, ebya baba bya baba, eby'omukozi biba bya mukozi. Bambeera ebyoleze naye mwebale kuweereza ggwanga. Muganda wange weebale nnyo weebale. So si kukyalo.
That is why live eno weeri nze siri ku ebyo bya kuspreadinga olukyayi. Okay, era ne Safina ne bwe yandize wano nga kimuleese kyakukyuka era nandibadde muwa platform. If there is a reunion, they should, and you move on. Genda maaso. Leno njagala nkuyitirize bambi kubanga wabadde wasiise request ku live, first live n'ogenda ne nkuyita naye nga tusobola kugira. Wabadde olina kyagala okugamba. Leno ddamu osindika request yo. Kansimuno mukyala solongaza suza abantu Abannayuganda ate abakyala abasukka ku bataano mabeka. I don't know. Naye solongaza bali 11. Oh my God, Waihiro. Ate bakazi. Bokka. Bakazi. Bwekimanyi nti eyo kumpi kiraasi namba n'omuntu omusajja tasobola gimanejinga. My dear, Waihiro. Abakazi. So, I have to do for that. Ng'abakazi ate nga tebeegatta bakulaba weegatteyo naye ompalana. Nkugande oli mukazi muzira. Naye mpoya wafa. Osuza abakazi Banedde n'omulesi yabadde yazze edda bambi luli naye bikwesibagijjayo. Abakazi baba bazibu, bakazi bano baba bazibu nnyo okubasuza bamanejinga era tusobola kugamba waawo nabayo ntueko kakapu kanene kulesengereza nnyo sembayo mind much abantu olaba abantu abangi bali mu bizinesi bagenda muri sabula gabalevu ejoga balevu sabula ebirekeba abatalina kyakukola naye osabula ate olina bizinesi ewulisipwirira bizinesi bajja kusipwirira bizinesi because abakazi especially Abannayuganda balina sina afuna obuzibu waka ayagala kubumalira afuna esipulukiziganya waka ayagala kubumalira akulaba ate wamuyamba ndowooza erina kulamu nnyo naye tekibalira jaso simanya gundi alina okufoloyinga order mukwano ezamulaba amufoloyi order. Oya bw'aba asabye oyo ayinye muyiseewo muwala wange alina okwebaka akeera okukola saagala ate omukadde aleete complaint. Genda mumulira Abannayuganda bana ebiringa omuntu abeera yamba simbe ayina ebirala bino bikambula mu maaso g'embaaji enakubyemu esimu mu kyalo ebangamba naye nga batugambye nange babigambye omukyalo nebangamba batwala obutaago batwala kizinga manyi ati nenebuuza abantu emitwalo 15 ebisawuta nebyamwene tumesainde abutaago ebyo propaganda byalekisa Abannayuganda abantu bangi. I don't see those who are complaining that they are who are upward. I don't see them. But buli mutagamba basitwala bazitwala. So okay my brother, take ourselves. Bye. thank you so much. Wezi nekalala mukulu kundi leno nga yagala kamuke ngenda okuyisa odoni ne baba mugambe aleme kwemanyiza nnyo baana bano naye abeere ne gundi kubanga walina okubeerawo enjawulo. Baba aleme kwemanyiza nnyo baana bano okusaaga okwo nako kulina we kukoma. Baba namugamba dda era faya bino byonna byolabya byetooloola bigwa ku baba naye singa yawuliriza byange bino tetwanirigaddemu. Producer webale kuweereza presenter. Kale muganda wange nsanyusa okukulaba wabadde okozeyo byokudduka munnaye nagenza okukwata mu bweti ottuse abadde olina jjaamu ng'ate wange w'okugasa gaasi beera wamu mpozi oli musasi w'amawulire omwana ayina oli mu kuloodinga ne Consulate Network agenda naye kakati ekiriwo ye nze bonna muyezi gye baliwazidde naye we ali mu comment section oyizeemu kye
weebale nnyo oba maama kiyumba omulala akola omulimu ng'ogwa ddooni oyizeemu mutere weebale nnyo kitegeera so akalowoozo ngenda kabalekera kuba zino ensonga oziraba nze nange mwenyini zatwalirewo nga baŋŋamba kati nno lwemukola live ono doni byasanga era nalabanga ensobi eze mwali mukyakola bwe muti ngenda okukebera nga nkunda yakataddeyo dda ng'omwana agamba ngenda kubalabisa nina amapya babaguze mbadde kulaba nga nange ejjukira live mbaddeyo neŋŋamba maama kati ate kano ke kagenda okutambula naye ng'ate kintu kyali kyangu ono yabagamba wadde z'amazzi 15,000 naye era nabo ne bufuuka bujulizi ate era nazeera tetwazikwatako olwa just abantu batambuza kigambo kyabwe olaba nze nayagala olaba okupostinga video zonna zinapostinga yesterday ebbi ganyanzijeo byonna bino kojja omugezi bibamuwa n'ateekayo bikinga amazima weegali amazima weegali yes kati abo bonna abagamba mbu simanye eno alina obugambo nze bwenzijewo nomba information kimanye basisekuubira sitayi kimanye tera njajjuwa abantu bamanye ani mukyamu ani mutuufu kubanga era final amazima gazuuse yenna ali eyo nze sirina gwe nwanyisa sirina sayidi naye ekigumu ekyokuyiga ekigudde ku ddooni nakibagambye dda wano nti mumuyinza okuza nti babuulira ddooni naye nawe bakubuulira kijjawuwo ate n'akalala doni gundi eno n'akalala ke tulina okumanya Ugandans can even oba they can also fight for a wrong cause abanayuganda abasinga kati babadde balwana naye nga balwanira ku nsonga enkyamu waliwo olwedda abatandise okuvaamu nga balaba ekyensigo tekiriyo naye nga mu ntandikwa babadde bati kati ate nekijja mu version era so sometimes goyinza okubeera eyo ali mu audience ng'olwanira ffe alongo kozi ng'olowooza oli katuufu kiriwo ekiti nabadde ne information ya mirundi emu nga nina eya saafina nga saafina nga nina n'ey'omwana lwebawa ssente kati nga bwogamba guno ekyensigo olwedde omwana lwebawa ssente yakyeyogere ya ssente nga ne saafina awa ensonga ate wama saafina naye yawadde ensonga ye ntize tewali buzibu just oli yanvumira mwana kanoga kati ekyensigo kiruwa kyokka namba ngo yakivuddemu singa saabitaddeyo nti kulaga saafina obusungu bw'alina bano abagamba tuli tiimu gundi banditegedde obusungu bwa saafina bwe buva era ono yandisigadde nga muki nga ye mubi bagamba ekyo kikazi kyatama kikola biki kitegeera so gwe yenna teweeyiba newoba nga oli kyaliwanga otya ffe tubadde twesabula neddooni bino bigala otuukawo nga tuli mu kwesabula nga tetuli makambu kasa bino byagire nga kambiyimiriza era fulanka namugambirawo bino bya bizinesi muwulidde abadde ku live y'abali muwulidde byabadde ayogera neŋamba kati olaba naawe wategedde namugambira bino bya bizinesi tobulaba nakwata gundi yakojja omugezi era naye nemuliisa nemugamba bino bizinesi soka onoonyereze byonna byonna ebintu ebigowo yesibigowo nebifunamu ekyokuyiga nti toddawo just keyboard banaye mukikozese bulungi iga ebyo ebyange naye nga nze amawulire nkyagaba kuba nobakyali wange otya nokolera ekisibu nja kukulagisa wamma weebale nnyo obubaka amba ne evidence naye nga geno tweyanzisa nnyo mu situla gwenna obaddewo ebibadde bigenewe waawo nti abatasobola kukitegeera wadde nti wano tebasobola kuyigiriza kuba wano abantu bategeera amateeka naye osobola kutuuka e Uganda omuntu nakusuwinga naye neyanziza nnyo mbeereddewo muganda wange era neebaza Uganda basiba n'atalina musango Uganda basiba n'atalina musango kyekyo nagamba zino ensonga singa nabadde Uganda drone singa yanonako dda era ateogedde ekya drone bw'okimanyi nti wali wajja wano mbalaba abali mu struggle ebikolebwa bingi leero bwemunywa amazzi nakagaati sima biki byonna kati gwe lwantugamba mu biki oyinza okuba kati gwe yakuwadde emmere kubanga ekikumi bwomu abale wadde oli
singa bagula ngembere kinjamuga yakunyigirizibwa abana singa batambula kubanga bamama banja ebiyimba abali wano naye nga mutuka osanga alina abaana 12 3 mu nnyumba 2 singa abaana batambula ne bagenda lwaki bayankuulireko Doni gyebaleko nnyabo kansubira oli bulungi badde ndudde n'okwogerako naawe ngenda kubuuzanga omusiru then omalunzire kati ndi musiru kikyofuna mu likes zake za TikTok ye muganda wange tonawe kirifani kwe kikyofuna mu likes fena tukola just content Doni kitwale nti ono musiru akubuuzizza nga bw'agambye kati yetamanyi yagambye kitwale omugaso gumukola tetufuna mu life sofa right now tujja kukiyita etutumu platform abantu okutwagala naye likes zisinze kuleetera kimunsi ebintu byonna twasomanga buli kimu kyekyaliku advantages likes ezo ziraba ddoni zokera n'ogamba nti noonya likes ate ze zitudde ekitiibwa kyo oba wali okifumikiriza manyi tonnaba kukola kintu kyonna nti noonya likes sooka olowooze ku kitiibwa sooka olowooze ku famireyo cause omwana wajja n'akuba ekigalo mu akawunti yo nze nali manyi walayi kusasulwa era ngenda nnyo nendaba likes mutwalo neŋŋamba ati yafunye omutwalo gwasi naye nagenda okubuuza oli naŋŋamba ayine kankujjeeyo ndowooza just ebyo bibeera byakunyumirwa bunyumizi neŋŋamba kitegeeza nti oli ne waavuma aba afiirwa bwereere just beera live olaba zino TikTok zetukola ng'ogyeko message endi abantu ze batambuzayo kati nze ngenda kubuulira Jose omuntu nze agenda nendaba mu media n'agamba lwakituula nze kukola natandika okubeera ku TikTok obulamu bwange bwati era nze I appreciate funds ku TikTok kubanga nze TikTok ndifunyeeko ettutumu nfunye ssente ebyo byonna biri awo Doni ebyo byonna biri awo okimanyi katonda munyiivu alawo munyiivu gy'oli tetumanyi oba ala munyiivu oba si ekyo sikitwala kubanga Allah yatugamba mu Qur'ani we muba musobezza mwenenya era we mulaba singa mwali temusobya ne mwenenya nandibajjawo mwenna nendeeta ebitonde ebisobola okusobya n'ebyenenya bwe mba nga asobola yebeera kadali ya Allah yakuwa questionnaire Doni mu identify the problem omubuhompola like tell her the problem where the problem is then the problem is kanyangwe banayi Doni kanyangwe nkubulira ekituufu abantu abamu wabasukkako kkiriza katonda ekyo kyeyakuwa oba alawo bwe mpulira ogamba kkiriza katonda yakuwa ayina we yakujja n'akuteeka wamu si buli muntu agenda okuwoggana ng'ayogera erinnya lya Doni ogenda muddamu si buli kintu kyosanze nga boogera ku Doni kyogenda kibifu nja kukutwala oba ngenda kugamba yonna omwana aliko buli omu ayagala ekikweto ekyoli n'abataagala kukola ekyoli n'abateeka okukijja mu bantu so buli muntu wonoogezaako okumpakasa keeba eno live mbalaba wano abaana sindi ttiimu abo naddala nze kasitambulira omuntu agamba nti ttiimu bwe abeera mpega wange mba muwala kozi waava wano asala busazi n'agenda ewaddeno n'agamba vumeevu eyo n'ava n'agamba genda eyo ye wasanze omuliro wagamba nti abamu babeera batuufu naye abalala just anoonya bunoonya hayi era buli wendaba omwana wandika ekigambo ttiimu bampulira obujja abo bennyini be Jose yangwiriza omukazi omuwulira ayayuya omwami alinze sebuno mukazi mufumbo mpozi n'ekirala maliri
ate nga tusi Joseph sebo yogyeko byatusi ebisimu Doni teeka network wangi netwaka nze mbadde njabumalirize Joseph kale nawe gyebali olekayo alhamdulillah Doni ekintu kino wekyokulya nange ndi mama kiyomba kale nnyongeddemu abantu bano basatu abaliwo temuleeta request ndala temuleeta yona ng'osemba ezaako swipe process yona ng'osembayo ebyokulya ebyokunywa ebyokukola nze awulira buwulizisemu nti fuluma genda kuba mukalasi nkukubira nabukubi kikiva mu kisenge kyange lwaki omwana bwewobeera ngaoyogera nnyo naye pakafuula kamanyiiro kiwuli bw'obawa nnyo eddeetu bw'obawulirako nti gundi bakola bwati bwati kitegeera ze nali ndolosezzaako omwana n'akukira akayinja mu ngatto ng'oyo kitegeera otolosa omwana nga kutuka omwana ali mu mbeera mbi nga ne muganda ekenyinza sobola namuteeka mitwalo 500 ezesawudi wala no network eganye kandeete omulala kitegeera nkiwulira mukwano ino gwe tolina wookola ki nga tasobola nazimu togamba maama kiyumba bemi togamba omanyi nze njagala nnyo clarifying ensonga kyogamba osobola okutolosa omuntu ng'olinamu omutima ogumuyamba nga toli mani minded nze mbalina muteekamu nakakadde akamu n'ekitundu 15 olwesawudi wano mbalina nze waliwo nekwenakateekamu ebiri 5 najja nemba kuwadde ekitabo nenkikubira screenshot mbalina bambi weebaa wetukola naye oleeta omwana kankubulire n'omuleeta lweivawo ne bamusiba omwana bamugamba lweiva we bamusibye kwatako 5 nange ntekeko 5 lweiva nga avudde kubanga omu bamanyi okuvayo bandi lweiva n'oyo network emubodde naye sijja mmugira meka 10 omwana omanyi kyagamba lwenyumu request ziweddeyo nkomerezaawo ono yasembyeyo request ziweddeyo kati tewaliyo lwebimubbi yabye sente zange babbi negundiwe okitegeera kikuwe ekyokuga ate n'omwami waffe mugambe ate nnyo okubeera nga asikasika n'abaana ange mugambye ayogera abaana gwoyina kontrolo y'omwami wo anti obuzibu adde eri nakukuta nawo mu nkukutu anti tosobola gaanaamazaabu kubanga abayogerako ne doni kati lindako katono obudde obulina kola bwoti tosobola kufuna driva mulala nsobolaekati ate mbanga amulemesa y'okukola bamukotogera nabayo nze doni ondaba doni wuliriza omukyalo ono kyakugamba owange okulaba ayina emmotoka akati talina simu z'abaana nze kankikubira zenkukubira open kale kuba guwabaddewo nnyo bambi kale zenkukubira nenkugamba fuluma omuntu ali bweru muwesenti kalaasi era newaba asindika sente z'abaana lisiiti aziwanze aziwanze ku simu yange nagamba sindikira abaana bo bakagamba bantana akati baba bw'aba talina distance omwana bw'ali mutega akamasu n'akagwamu n'amukwata nze owange wawutuka mu ddiiro mukugunya paka mu kisenge ebintu ebimu obiraba neryanga giraazi madamu ono ebigambo byakugamba omanyi dooni olumu anti wazze nanti okalakata banno kati nange wazze wafayo omanyi dooni ebintu ebimu obeera ku defensive oyagala nnyo okwedifendinga kati mu kwedifendinga ogenda kulemwa you'll miss out the key points baaba nabantu bayogera mu kwagala nze nakikugambiddewo and I'm glad nti abantu bajja bakugamba ebigambo byenkolaki you know omwami oyo is your husband and of course ng'ogyeko bino ebya media omusajja alina alina obuweebwa ekitiibwa right kati omusajja oyo omwami wo yes ayinza okuba nga naye alinamu omutima guli oguyamba naye alina okubeera nga yeekiriza kati oba omugambayo naaba nga takiwulira omwana ajja kujja katono nyo lweki omwana ajja kujja ffe tuli basajja mwana omwana ajja kujja amutega akavidiyo ajja mukuba akamasu muhammadi ajja kigwamu wadde omutenda omutima naye ng'omwana ateze sipiriti wali ero kitegeera kakati alina okwegendeza bano abaana kati
mukkirize mugande bano abaana mujja kugiramu omulabe ayinza okuyitira ku muhammadi gwennyini ayinza okuyitira ku ggwe kale alina okubeera selective kyekyo kyensobola okugamba doni ekyokubiri abaana bano balaba si baana bakazi bakulu basinga n'obukulu abamu naye si baana nze omwana nze mbeera open joyinza omwana togenda kusanguka mannyo jona okole bwotinewoti neva bwe mba gambye bwekiti kyekiba ate nkyogera nenkimala nga tikiddamu niwogezako okubeera ng'oseka nabo kekamanyiro kebakola kebafuna okitegeera nze sibawa budde omwana sobola okuteerako mesagi bakoze nze sikuddamu bwe mbaga mesagi teri mugumba sikuddamu neva nkusirikira nenkwesonya ogwe nenkulaba buki noyita mu inbox y'omukulu oba oyina enamba enakugamba kubira lwena nze byemusimukola sibimalibwa omwami we ayiga okuwaamu katiiba wayonga ku bbeere ly'omuwalabu gwe kiwulira nze ndi mukowumba kadama nze nange ndi kadama niwa kadama bantama kati olabaye omukulu wa wano se bw'awulira mu bikiibwa bye bw'omugambako bw'otyo akugamba nti nze baŋŋamba mbo bakutya naye mugamba bantu batya lwaki nga mulinde lwalifuna obuzibu lwajja okumanya kati tebyatandikidde yonna tebyatandikidde ku ye era lyavudde ku ye doni kankubulire kino nze naye banfunyemu obukakanya ne bawala bange bamugamba najja n'abagamba mujja ono tule tukoleki tubimale ate nze nina omuze omubi nze bwendaba onyiizizza naye bakamu kisenge kyange adamu lwemisamalayizi nakuwadde obudde lwa nsonga abadde obuwulirira mu gundi muno bwe mukola bizinesi kitegeera doni naye ebintu ebimu nekyokubiri social media eno sooka ogirabe bulabi kitegeera bwolaba ng'onyiize doni esimu yo gigjeeko gwoyina akajjako ate gwoyina akamu omwana newaligamba ti omwana bwemugambanga nti sente bazisibidde ku akawunti yesirika alekana papale osirika anti kati awali obusibu akuleeta mu midiya ne bwanaleeta nze bali media bwe munagitenya ate ejja kubakozesa ensobi oli omwana mukulu robert kyeyagambye toyanguwa nnyo kupakuka weetaaga omuntu topakuka nnyo kuba nange nalaba kino kintu wakyanguyira singa bafuna advice ku kya ssente everyone can understand jukira live gye wasooka okira nze nabagamba ne western union ssente bwe zimala omwezi gwe bakwa kati weeks bbiri oba zaali zitutte mmeka kati joni olaba nze wano ewange olaba nemba nga nkuloseza nsooka kujjako ssente za renti 10 wali nze 10 wali bamala n'emyezi 6 ku mirimu nga tebasasula ewaani nga tenzikusindikira era kisanga atakitta ennyanja tamuvubi kati gwe omwana yagenda ne miliyoni emu emitwalo 8 kati gwogenda kufuniramuwa ate ye mu media yafuna sympathy n'alaga bagamba wulira atafira takola ki tafuna bw'aba agamba nti gwe wamuyamba lwemimaliriza mukwano ndeete bano abantu bagezaako netwaka nebula kati bakomyawo tumalirize doni naye omwani w'okukula naye mubeere ng'abantu abakulu omugambe bwekiri bwekikyagala omusajja yenna awuliriza mukazi we bakola nakutaddeyo netwaka negana ngenda kukomyawo ogezeeko bambi Remi madamu Remi njagala kwogerako naawe nze nkolera Dubai gwe gumu gwokola ate wano mu Dubai ye maama era ebizibu byebimu byolina that's why nze sigendagenda kulayizza abantu by these days lumu akyeyita mukozi nange nali nkiyiseemu Prosi madamu Prosi naawe oli maama Kiyomba njagala nze nkolera ku license nkola ne card bill nzimanyi so nze nkola omulimu gwe gumu gwokola amusole Natasha sigenda kuleeta bambi tubaddewo nnyo nga bano bokka bensenze njagala onkolera ekintu kimu sooka bizinesi gye tukola bwe muba mmwe mwogera mugamba mutolosa abaana then tolina mwana gw'otolosa ekyo kigambo njagala okizze mu kamwako tolina mwana gw'otolosa oyamba omwana abeera atolose omuwa ki ekyokukola n'ew'okusula n'ew'okubeera naye gwe nga gwe tolina mwana gw'otolosa kuba si gwe omusalirawo ddi lwaliva mu nnyumba si gwe omugamba nti okooye that means gwe tolina mwana gw'otolosa naye omwana waba amaze toloka mu nnyumba ng'ayayana noonyeewo okulaga ng'omuyamba n'omukola ki n'omuwa w'okulaga era ekyo ekigambo toddamu kyogera mbunze maama Kiyumba owa waggulu
olina kyombikudde amaaso onzikirizibwa okukiisaawo doni omukyalo ono kyayogera okitegeera bulungi kubanga nze ndaba mu kifo ky'okukuba akalango nti tutolosa abaana lwaki togamba nti nze nnyambako abaana ababuliddwa we babeera nga balemereddwa omuntu akuwulira we brandinge bwoti kati nakyo sense oli atoloke nga zeewuwo naye nga okibrandinze bwoti oti nze nnyamba balemereddwa because teriyo tteeka ligaana kuwa shelter muntu nze ndoza wandi kibrandinze bwotyo naye bw'okuba akalango nti ntolosa kiyinza okukwata babbale abaana baba basalawo dda nga bakooye naye nga beetaaga muntu abakola ki abayamba beba abalimu abalemerera okufuna ababayamba ne bawanuka ku bizimbe ne beetuga ne bakola ebintu ebyobulabe ennyo ne bafa bubi gwe omuyamba buyambi n'omuwa shelter n'omugja ku kkubo n'omuteeka ewuwo tugwe omugjayo ekyo tukinaze abaana bano bw'obatuusanga ewakaawo bajjeeko amaaso okwogera batunuulire buli omu nga bw'abeerazze baagale bawe ekyokulya kyonna kyonna mikwano naye togatta nabo mboozi emboozi ne weebeera ya ssanyu nze olaaza abaana bange benina mu nnyumba yange mbayitako nkeera ku mata nenzigulaza omu esooka ne mbabuuza abeena omwasize bulungi muli bulungi tewali alina buzibu bwonna eyo ng'omunenzivaako nengenda mu yokubiri naye nenzigula ne mbabuuza abeeno ayisayi omuntu yena ayina ekizibu jangu mu inbox yange oyogere nange sagala obeere muno bulumu ng'olina kizibu tekigenda kyogererako wano naye fuluma nenzija nenyingira lumu yange nenziggala era nze ekisumuluzo ekyayo buli gikibeeramu buli lwonkonkona bwe mba ndiwaka nina mmala kukuggulira kikubanga abaana bakugwako ng'osoosowaza ensonga wamma gwe nkwakati teddamu newoba tuba tubaagala nnyo tuba tuli baggwanga limu tuba tubaagala nnyo naye oteekawo oba eyawulako olaba nze of recently nakafuna obuzibu waliwo omuwala aliko ku tiktok bamuyita yampa muganda we mulenzi mujja uganda nawulidde mbu yabaddeko ku tiktok ng'agamba nababba $7 million naleeta muganda we takola namusuula ku siiti naye nga muganda we gwagamba gwe naleeta yafunye ne salale wa $2 million ali ku mulimu akola naye bafunamu obutasanya ng'abafamire teboogera n'ababulokinga naye mu kifo ky'okunoonyereza lwaki muganda we yamubulokinga yazze kunze ku tiktok ng'aleerezze olwaleero mpadde evidence zonna kuba mbagambe bagende ku poliisi sagala kunzirako ku tiktok agende ku poliisi empiko nja kujjayo ne mbawa evidence zonna ng'omulenzi alikoodinze vidiyo ye nga yeerikodinga ng'ababuulira beyarisiivinga salaleyo ng'ababuulira kiki kyaliko omuwala wuno ndowooza ye agambye amutiya simanyi rombatoboyi kulira agamba amutiya yeggwe siyeyo oli bamuyita liita izina n'emesegi olwaleero ng'ava ku neetondera zonna zina zinja zisa ku peji yange naye abantu bano bambi ategedde ekituufu naneetondera seetagana zisala ku peji yange kuba neetondedde naye bw'ajja n'aleeta mesegi weete mu bantu akuteekako ekifaananyi ekiri agenda ozuula amazima ng'olwedde yakwambaza ddaki ekifaananyi ekiri nga gwe tulina bwona akijjawo eri mu bantu naye nga wano mwakikyalabise dda okitegeera nenze evidence zirina vidiyo nga muganda waayogera ayogera lwe yarisiivinga salale ng'ate vidiyo ngate tewali amukase kakati wamma akasembayo kati doni njagala okola ekintu kimu kweno bizinesi yaffe gye tukola tiktok mungi ekola emikwano ekigatta ku bantu abalala bangi but isiza business njagala ozijje ku tiktok isiza business nze ondaba ntera okukola live once a while olwokuba mbeera nnyo bize ku mulimu guntwala nnyo engeri gyenkola ku office kati isiza business ebirala byonna enjoy tiktok because you have to enjoy life gikusalako
naye business bijje ku TikTok. Oba olina issue n'omwana yenna bw'agireeta ku TikTok mugambe jangu mu inbox yange. Issue y'omulimu sigagala ku TikTok. Bw'ofunira omwana wano ku TikTok ng'ayagala kujja kumuyamba mugambe jangu mu inbox tugende ku WhatsApp yange tukoleki twogere. Toddamu teeka business ku TikTok. Olaba omuntu ne waba ayagala ticket kubanze enkola ne ticket n'egguza. Naye omuntu waba abyagala siramuliza naye bbeeyi ku TikTok. Ayina yingira mu inbox yange ne twogera. Ono Doni ye yakyamuka baaba olaba lumu yavumira Omwarabu ku nkuuni ngene tuba Doni oba abadde ki. Naye Doni weetaaga handola serious. So, business, the keeping the time, ne enjoyment ya TikTok. Ako ke kasembayo mukwano. Wano omuntu ayambe Rita, she has to say sorry because she talks so much. Yeah, angambye sorry olwaleero bambi. Okay. Zina audience nga ngamba. Kale bambi. Actually, just this song. Okay, dear, thank you so much. Okay, mulwisiza ate nga nkimanyi bambi ali ku mulimu. It has been overdue. Sabula nkuleeta gwakubiri naye bwe bigaana. Natasha oyayanye nnyo naye maama. Ndowooza guno omulundi gwakubiri nga tuli ffenna. Naye kale Natasha naye ebisinga babigamba. Naye kyengenda okusaba wuliriza nnyo omukulu Bayo bayambera omusindikira mesegi. Naye Bayo oba ng'omusindikidde mesegi nga tagitegedde. Amazima ga Katonda takuddamu. Era ndowooza omusindikira mesegi alabika agiwuliriza emirundi 5 nga tannakuddamu. Nze mwegendereza nnyo bayira abantu asinga bayinza okuba tebakimanyi ate nga tosobola musindikira mesegi n'agakuddamu. Kitegeera kyengenda okusaba ebintu byagambye ebitwale ekirala posi yabadde ki bayira ebakuwa amagezi but you have not oba advice mukitegedde muno ngeno obagamba muno kino na kino but what is the posi mukitegedde muno yava ku musajja kati that is the main important thing. Posi woba okitegedde have you look for solution. Solution basenga bazikugamba omusajja tomukiririza kusemberera abo baana toni tuli basajja ate tusaanuuka ate tusaza ate nga naawe kennyini olina ebyana byoleeta n'ogamba kino kyana okitegeera tukemebwa ebintu ebimu tugaana mugaanire n'osiba kati olaba muganda wange Fred. First of all, omusajja gwendina musinga emyaka ng'ebiri oba gumukitundu mukulu we. Natuuza omwami ono wansinga Doni toyogera ebyama bya famire. asigenda kwogera siri kuba byama neemunyonyola ku nsonga ezo zemugamba ebyo mugamba nga simanyi namutuuza. Naye obuzibu we buli nti ate awuliriza nnyo sayiti y'abantu. I don't know kubanga tuwe namubuuza ku nsonga eyo nangamba kasi tayagala nkole kati bannange nagetinga confused fire. Bwena agamba nti nno nteekewo limits ku baana bano kuba alina badriver ajja kugamba nti omukazi ankotogera tayagala nkole fire n'ensalawo nkireke. Nze mmanyi Doni nedda kakati tuletera ensonga tukukomawo naye kyengenda okugamba ku nsonga ezo ensonga z'amaka ate musobola okutuula ebbali. Doni olinayo ku mikwano gy'omanyi lindako katono olinayo ku mikwano gy'ogamba nti guno ono mukwano gwange nga mukyala sijja kulimba siina kati bwoba tolina zi advice gyengenda okukuwa ino basaagadde ogende wala nnyo nze ndabira wala obadde ojja kutuuka oyo mulimu ebirala. Nze nkusaba if you cannot talk to your man and if each of you gomba temusobola kwewuliriza then temunnabeera bafumbo kubanga obufumbo butegeeragana ate kwerekereza. Ye Mukulu Muhammad bw'aba tasobola kwerekereza ky'omugambye
ye n'ayagala okukola ebibye at one point ne bwe muba mweyagala nnyo era mujja kwawukana, especially nga ku kintu kye mwogerako temukikola mu bubi kulaga maanyi, wabula buli omu nga just at the end of the day mwagala kusigala nga relationship yammwe etambula. So bw'aba tasobola kuwuliza ku nsonga eyo, then you should find a solution for that. Ate n'ekirala we bakugambidde bano abantu n'omuntu agenda okukola ebintu obikole professional, ekintu ekyo nakyo kijja kuyamba okugayidinga bajja kubaawo zono golaba nagula na kamera enamba Nikon was 5 million, naye obuzibu obulina nti sinafuna muntu asobola kukola mulimu ogwo. Ate kino kiba kyetaagisa omuntu oyo n'aba ng'ali kumpi naawe, okitegeera ng'agosobola okukola waaka n'omumuwa n'ogamba waaka wuuyo editinge omupostinge then yabeere ng'asasula kyannema waliwo omwami agambye nti baba gwe bw'omala omugamba ebintu bye teekawo abaana era bagambe nti anything ekiri bakituuseewo nga mukidirinze na baba mwe mumanyi si kiriimu. That is very important. Olaba faya n'omwana ono eyazze mu midiya namukubira esimu n'emugamba nzize nsindika sente z'ebbanga, nakugaana n'enkugamba bw'oba odiirinze ne baba ensonga zo tozinyingizaamu. Naye kati faya at the end of the day nalaba nga kikosa nze kwekuvayo anti wa papa, kubanga singa tewa papa wandibadde osooka n'obaleka ne beetwala nga gwe tonyega era abandi kusosonkereza lwaki tontogira era vidiyo gye wali olina osooka okukola yandibadde bwetu, wandibadde ojja waga bannange zino ensonga tezinkwatako, omuwala mumubuuze sente yaziwanze oba yaziwa mwami. Bali bawuza oli mubbi oli mubbi, kati ffe abategeerera twandikirabye ne tumanya nti it is on a fool or a stupid person that could not see nti bali baadiringa bonna, at least yandibadde first video yo. Ne kati wajja n'osasula ku speed kati ate nekikomekereza nga bavudde kwoli trouble causa bakivuze bakitaddewo n'ogwa mu mbi z'abantu. kuba Doni singa wali wamulabula n'agaana wandisoose n'omuleka. Ekakala n'ekyokulabula nze namanya nti obuzibu buzze, gamba bugambi gundi faya tetugenda kugenda basobola okwogera eby'omu maka, ekintu kyo kiri nti kirayika enteesagano teringo kyokka ky'obumanya. Kati kye muba mutereeza baagala bamawulire bakukootinga ennyo bajja tukwata ibadde gundi naye nga Patrick maliriza tugenda tugalawo. kale mbeebaza nnyo mwenna abagibaddeko. Doni webale tuwabudde mbaagala nnyo. Sampula agenda kwogera bambi then abasigadde Saturday n'enkya lunaku faya tusiibule lunaku mumanyi ekimuloko Nigeria ne bamukuba n'amayinja naye ng'ebintu byeyali akola si byali oba nange nali mmanyi operations nti byakola byebyo kituufu. kati nze Doni nali njogedde naawe ku ssimu buli kimu nga byokola si byoli. Kati kasita bangamba nti azuka bamukuba amayinja naye ng'ate Era naye Doni babadde bajjagga kukuba e Kampala enkubuuli mukazi mulokole tuufu kizibe ne pasita naye olw'okuba yali akola ebiyigiriza obwoluusi abantu kati ate ekyali kiyinza okwawuka mu luusi abeera asabula kwe bayita okusabula. Naye nze ebbanga lyemaze nga nkoleera kati nze namutegeera manya ntunula nengamba kati abantu abamu tebakitegeera kale kireeta obukyayi kubanga nze Doni nkwagala kuba nayogera naawe nenkubuulira obuzibu bwange ntutte engeri gye wantwala kuba oli mukazi wanjawulo. ekisembayo naye bantu kati olaba ebintu by'okukuma kale abula tabikkiriza oluusi kale nekibanga nga tagenda kukyerabira ng'abantu abamu balina obusungu bw'ebitundu ebyo.
si bwadumbiizi Doni teweewolereza ne bwebutaba bwadumbiizi waliwo olwovuma omuntu ne Allah n'ava ku katebe n'agamba natonda era nze olaba olunaku lwe nabalaba nga mugenze kukola mulayi era nagamba konono kirabikano Doni tagenda kuddamu kukola muntu mbuyimaani erinnya ngamba ya Allah asaasi Doni aleka kuddamu kusabula muntu yenna naye mutuufu nali manyi nti otuuze muddamu n'obeera ng'okikola mutuufu Doni emba Doni yatekumala Doni nina sente buli kimu okirina Allah akusiza mutuufu nze bw'oteekayo vidiyo nga nnungi mpulira essanyu nga tofunye kakati ebigambo ebisembayo Doni ye mwenye ajja kwogera ebigo ebisembayo nze ndowooza mmaliriza ekisembayo newankubadde Allah kusaasiza mutuufu obeera nga osobya buli kaseera ng'ogamba nti ngenda kwetonda kibeera dde omwaki ogamba n'ogamba niwaaba mukyala ng'oli mumaka omusajja n'asobya n'agamba kasita wenyeetonda akola ki ansonyiwa wenyeetonda nsonga waliwola nga kisuusi sife tujajinga naye nawe kyo kibale omuntu wemubadde gwenda omuntu kaseera asobya neyeetonda nasobya neyeetonda n'abantu abamu bawulira ennubbi ebyo byokola bintu y'esente kati nawulidde saafiina ng'agamba nakasuka sente tegeeza biki ekikolaba omuntu kimu egamba kyakulembeza tebatwagaliza naye bambi nze mbadde nkusaba ndi musiramu munno tuuka mwanyinaze nzikiriza nkusiibule naye Doni live gyogenda abantu olaba byoyogedde wano eno ne byobadde oyogera ku platform z'endala mukulu swala ogamba oti olaba ebigambo byoyogedde wano amina abantu katono nnyo baaba abantu balindiridde byonna byobadde oyogera ne bino byogedde Doni simanyi obaali obaddeko ku live essaawa zino zonna simanyi ng'oli just simanyi live yo enkutteko obadde wano for almost asagaana kusiibula nange saagala kusiibula naye tetulina naye obudde bwe bukutte omwami olina omubikkanya bwe tojja kulowooza nti bino byolimu yabikkirizanya amazima gali nti abantu balinze nnyo okulaba kyoddako kukola kyogenda okuddako okukola kigenda kulaga oba okyuse nga bw'otusuubiza oba tukyuse abantu balindirira nnyo tica teritaano tica bwe yakomawo bye yakola be bamanyi kati nawe balinda the return of Doni Asiya oba gwe gunaaba omutwe balinda the return of Doni Asiya after all this saga kyogenda okuteeka ku plate kyekigenda okuditamininga oba ddala ogenda kuddamu ofuna olutalo luno oba obulamu bwe bugenda kuteera oba tebujja kuteera gwe kola ensobi obiddemu ojja kuluswale sirina kigambo kyennyongerako musange tumaliriza tuuse mu kaseera nga mwekubawumba abasiga wano banyamya obugambo bwange nange nja bannanga abampa ebirabo neyanziza nnyo nakolera magisi ekisembayo bekisobodde kwaniriza mumbeya witmi live eno natandise okukola ssaawa zabadde 3 tuli mu ssaawa wange Dubai UAE tuli mu ssaawa zigenda kuwera ku 11 so kitegeeza obudde tufunyeyo nga nyingi butambudde mukyala mufumbo nze nkiwanya ekiti bakale baabo nga nsiibulire wano amina